Rosform gwe mufaliso gwokka bwenze okubeera nga nkubulira mukwano gwange abaana batandise okuddayo ku masomero bacandidates jangu owefunira omufaliso gwa Rosform maama omugongo kakukuluma oba oyina mubiri embeera yonna yonna gyoyisibwa mu mubiri nkugamba nti omufaliso guli gumu ogwa Rosform gulira maama ogulire kojja ogulire senga ogulire buli muntu n'omwana okuba ku namba y'essimu eyo eyita wansi omufaliso gukutukako wonna woli ate njagala okutegeeza nti osasula omaze kugulabako nze Hajja Frida station manager agamba bino emifaliso egiri mu maka gange gya Rosform naye emifaliso gino gikolebwa aba Roykins Industries Limited Mbarara Emokono. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rosform, home of high-quality mattresses. Oyagala byokuzimba ebyomulembe mu mbeera eri scientific ba Junisco Contractors and Great Finishes bakola ebintu bino wamanga bakola septic tank oba giyite biodigester tank atenga etwala ekifo kitono nnyo n'ekirala obubikala bukazi tewetaga kunywa mbubi bazimba ennyumba bakola plani z'ennyumba ennungi oyagala kuzimba kalina ku sente ntono okole columns z'ebyuma bakola amasanyalaze ne plumbing ku sente ntono beyonere bakubire ku namba y'essimu eri awo era nga sitagala byabe nti basangibwa Namukolongo ku kizimbe ky'amakanga. Unonyeza nyumba yona kala halibyo neno kali ndo mubali byo owa dojwani nkunonyeza nyumba yonna tulabika owayo ngononyononyako ki Zahara nze ndi maama wo era mba nina byenjagala okubu tiyinza okuba nga sina kyengamba anti kati ogamba ki sijampa kabya bulungi mwana tuukira ku nsonga kubanze omuntu wanaye sirina maanyi buli kaseera mba njagala kubanga neebase ate bona olwebase nnyo nalwo olujja ggonda ujja kutuuka ekiseera lulumi olwolaba luba luzibu nnyo kasita wolwebasabasa banaye maama ebyempita obibeera bwe biti kubanze bino sijja bisobola buli kaseera mba njagala kusesema buli kaseera kwebaka mpulira sirina maanya ate ogwo olina okulutuuza n'oguma noga nti asiina kwebaka ate bona olwebakiriza olwo n'oba n'amaanyi nekinkwata wano webati kati simanyi wewe bwebityo webibeera ebyo bwebityo webibeera kakati kyode kyetaaga nga wobokeera ku makya onaaba ku mazzi amabisi neweyiira ku mazzi amabisi owulidde naluno oluti lwetaaga ne tulukwatamu ne tulutengatenga telwetaaga era kubeera bwe tugwe nga bwolowooza tujja kubeerawo ng'olukekkereza bukekkereza kyambadde mali batenga bagenda za nedda maama tulutereeza nga lukyali sokole si saawa zino wabula leka mbadde ni mukuwummulamu nga saagala bizibu mbadde seebase kiro olubuto olwanumya ekiro nenenyo emmeeme nga walabye ono omwana oba bannange anabeera leka naawe ate bannange gwe ate naawe otidde olwo nze nali mugumu nno owa naye amagezi wagajja wagadda wamu mama nze tojja kunsobola naawe mama ebyo biwanvu nnyo tubireke bannange nze ndi maamawo nina okumanya engeri giwatemamu amagezi bannange wanagwereka nakulaba amagezi gonna watwalaga nze nagamba nokomawo mu paati egyo yakumi wabula yakumi kaswendi nawulidde mbu bakuwa bahara gali gasente omuyaye yampa sente omusajja nze yampa sente obukadde nga 9 waki 9 yalonda lwoka Zahara nina emikisa obukadde 9 kakati obukadde 9 ye 9 lwoka nno kakati tukoze tutya kati nze mbadde ngamba leta nzukuterekere naye kati kyogenda okukola kiriwo ekiti
ojja genda ofunire ku ddagala budget ebeera mumbwa aha ojja genda eyo gye bazitunda ondeetire ku mumbwa nga nsobola okunyigako eno we bati olubuto luno ne lutakola ki ne lutannuma nnyo saagala bulumi buno siwagerera ddala kakati mbadde nteesa esente ezo lwaki tetuguzeeko ettaka lyemukyalo netusimbamu akayumba mpozi emumba gyonaze eno gye bakolesa eno we bati gye banywako yemenya byonna ebikola kyeneetaaga kuba kati neetaagira ddala okuba nga siri munafu kakati sente ezo lwaki tetuzireese ne tuzikolamu ekintu ekyamagezi ate n'ekirala nze ndi mulwadde bw'onoba ogenza okuleeta eddagala emumbwa eno eneeno emenya ojagamba omukazi akuwe obudagala ebyemumbwa oba omusaayi anti baŋŋamba ebyangu okufuna naye kati sente ezo lwaki tetuzizimbyemu amaka okimanyi nti baŋŋambye nti gy'onywera eddagala gy'olina okuzaalira kubanga omusakazi gwamulundi emakage sigabatiye yakulumbye jangu baba jangu tubalirize ate era byembadde ndiko nga mugamba nemugaa ti kyetaga nemukwatagana nembeera nga munywa kubanga mwena muli kumusajja wo si kyoba kyali kyono ate alina owuwe nono alina owuwe ate ekirala muli munyuolaba okusituka ng'olabe naye maama onafuye mangu onafuye mangu jangu tumalize akati gwe maama sigala awo bino bikususse sigala eyo aba kyalo nayina kyanoonya duli abadde bawalagala nga tayagala namutunulako yagenda mufumbiza kasajja kampi ne bagenda nako ate ku ssaawa yeemu ekirowoozo akijjiibwa n'omutima ogugamba nti babeera mu tulubalimu tabanga ayagala kubba sente za mwana wange omanye abantu bazibu sijja kubikkiriza wallahi siyinza kati mulaba njalaga ndabayo ayagala genda fa wallahi abenshi batetukkiriza ngazanyira kwani ngazanyira ku mwana wani omwana wani gwazanyirako bwatonga sente zayagala kuzibba tamanyi sente ziyazijje tamanyi sente yazikoleredde mbwagenda azimubegu shia tajja kubba sente za mwana wange ndayira mpozi neebukazi Leka nawe onkubisa. Omwana. Omanyi? Nasazeewo ntandika okubangako ngambirako ginabereka mbadde neerabidde n'okwerabira ajo omwana ono tugende omuteekeko amaaso kuba kati mpulira ebigere kwebiri omugongo kweguli naye amaanyi nabadde nina kyenjagala okugamba manyi njagala tube nti omwana oyo akulira mu bulamu muwa ekika ekyawaggulu nga naawe wenyini obulamu bw'olimu kirasi nga wanje ng'omagamba g'oli mubbi ndabye ng'ekisikiriza ekisala kiti ngamba nti gwe sirowooza muntu aliyo kyekiyiseewo kakati nga mubi kyenabadde ngamba mpozi olina ensingo dabadabadaba nabadde n'ekirowoozo nina akantu kange kenjagala okumaliriza olabe nti sente fulo ya sente tesalikako ereme kusalikako gamba gwe n'omwana nakimwe namubeere mu bulamu nga butambula bulungi olaba kati wano ku level kwendi omwana wange teyeetaaga kubonaabona nnyo kati njagala byopulaninga opulaninge bulungi naye just no
bobo zimba maka bobo kola ki planning nga saga mwana wange kubona abonako yadde so kati idea joze nayo nungi era nkuwagira kabadde kakiko kati nga njagala kuba kusende zile za mahalo bo kyazirina nfunireko obukadde nga 7 njabu kwa in some 2 months kwa Haji. Abo nini? Haji. Hawo. Tugenda obotule wali. Tugenda tule. Haji neta. Haji. Anti tumalirize kyase. Omwana nagambye. Kijja kuba bulungi. Kati wandi badondagirira oba sente ezo. Chebuza buli abero olubutayita mu bereno. Baterera. Naterera. Wani funite sente ezo nengenda nyongera okulaba. Embeera eba nungi baba. Tutandikidde wala nnyo okunuma. Wajja nakugamba munnange. Ati omukazi oyo alabika yandoze. Oh! Hai! Ono mwana kyono. Bano bano. Ati chichuleka kugira cheta awulire boleka aje kuluzo oli munafu komambito munafu kambiti yeye bileta chemba ngamba ndagirire sente ezo mbaziza mu mizi biri zijja kubanza kuziza haji wenzalo no mwana simanchira bo chitogenda kufa neka keshira Abana banyambaza gomese nunje zekitibwa sibalala beba Maruth Bridal Center ngabasanga bo baliko Annex Plaza level 1 F11 bakubire ku namba za simu eziri awansi oyagala kupangisa oyagala kugula gomese oyagala kunyuma oli mugore oba kuyise bisi ku mukolo beba metro ni mwenda bayina nengoye ez'abaana abawerekera be unity Maruth Bridal Center Annex Plaza.